This is from Pantilla in the danger. Mbanirizaako mwezi omujja ogw'omunaana abalungi abaagala bampuliriza kufifijje kwolira nga makyokola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate hojje ku middeko gye bali gy'osusizaako engalo omulungi omwagalwa ampuliriza. Yes, kabakadde kamawulire gaffe naye nga ntandise n'okubanga nnanga omukulu amanyiddwa nga Magembe Taddeewo. Kigambibwa nti ono yabula kuba eŋŋanda ze tebamanyi wajjali kati gigendera ddala mu myezi ena bakuba essimu ye teyitamu ate nga kigambibwa nti ne we yali akolera nayo baatuukayo tebamulaba. Bonno beeraliikirivu okukamala nga bw'okiwulira okuviira ddala ku nnyina muzaala baganda be bonna beeraliikirivu tebamanyi wa we bayinza kumusanga wabula bw'obanga gy'oli Taddeewo nga mukwano mpulira genda maaso bere nga onkoona ku nnamba y'essimu eyo ate mbere nga nkuyunga ku bantu oba kunoonya oba gwe wenna ali eyo nga omulabyeko kola ekintu ekyo tujja kubanga ate tusiima. Bwe tutyo tusimbudde amawulire gaffe era nga tutandikidde wano ku baazaalibwa olunaku olwaleero kwe kuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Sonko Payasinga ono azaalibwa omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaya. Yes, bwe bati bategeezeza nti first born waabwe olunaku olwaleero lwe yazaalibwa so nga ate mwana muwala amanyiddwa nga Majjo ngono yazaalibwa omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka avuddeyo n'atutegeeza nti olunaku olwaleero omwana ono aweze egy'obukulu 2 katubaagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Kayemba Solongo ono manager wa Rema Namakula ate nga mukadde kamu ye Honorable Webukoma Nsimbi South naye olunaku olwaleero yazaalibwa. Happy birthday abalungi abagalwa. Yes, abantu b'ekibiina kya NUP ba MPs nkugambye ekintu kyebeekola ennaku zino nkoko ekikola baana era nga wenjogera owena Chifu amanyiddwa nga Sasimbwa Fred naye yageze dda maaso kubanga ate ayingizawo kye bayita ambulance ziweredde ddala era nga nammwe abatannaba kansubire nti mufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo ku nsonga eno. Olunaku olweggulo gabadde mazaalibwa ga mwana muwala amanyiddwa nga Daphne tumanyi bulungi nnyo nti ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador ye tumanyi bulungi nnyo comedian oyo abadde nga mutalo n'omukyala amanyiddwa nga Bad Black. Yes, olunaku olweggulo gabadde mazaalibwa ga Daphne era nga wiiki eyo yonna omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador azenga agakubira akalango nga kitegeeza nti essaawa yonna baby azaalibwa. Yes, azenga akozesa ebigambo eby'enjawulo bwe mwali okututegeeza nti baby owuwe tali bulwa renti ng'agezaako okumwagaliza wiiki eno ey'amazaalibwa ennungi okitegeera n'amugamba nti tali bulwa renti nga ye akyali mulamu kwega talisasula renti embeera efaanako bw'etyo. Omukyala ono ku mazaalibwa ge omukulu yagenze maaso kubanga ate amuteekerateekera akabaga ke batugambye nti yabadde surprise birthday party. Teyakomyawo yagenze maaso kubanga ate awandiika obugambo bwo ngali ku social media n'abeera nga amwagaliza amazaalibwa amalungi n'ategeeza nti bamaze naye emyaka kati 12 nga ekintu ky'omukwano bakikulungula okitegeera. Yes, awo n'ategeeza nti omukyalo ono awezezza emyaka 29 egy'obukulu. Kakati no ba social media in-laws ku nsonga ya party okubeera eya surprise gattako n'emyaka gy'omukyalo ono bagambye tetubikiriza ne bagamba Salvador tubulire emyaka emituufu oba mukyala we yakulimba naye nga amazima gali nti alabika alina emyaka 39 wabula si myaka 29 ne bagamba nti singa bato tubulidde fe tumanyi Bad Black ajja kujja ate abeere nga atubulira emyaka emituufu kubanga ye batyo bakola ki bwe bazirunda. Abantu bagamba nti twawulira omukyalo ono okuva dda nga tumulaba azannya nga tuli bato paka nakati otugamba nti alina emyaka 29 ate nga naffe tuli mu 28 ne bagenda mu maaso kubanga boogera ebigambo bingi wabula nga ate ne pate baajogeddeko ne bagamba nti eno teyabadde surprise omuntu ajja atya nga yeetegese ng'alina n'engoye ez'okukyusa bingi ebyayogeddwa naye nga munange byabadde bigambo bya social media in-laws okuddayo ku mwana muwala amanyiddwa nga Naabawanuka Lydia Jasmine. Yes, ono naye tujjuka bungi nnyo nti wiiki eyo yennyini mwe mwali amazaalibwa ge era ng'ono yavaayo n'agenda maaso okubanga ate atulaga enziruse eyo nga naye atugamba nti yamuweebwa omukulu amanyiddwa nga manager we. Tuba tuli awo ne zireeta abakozi b'oku Talk and Talk Show tugimanyi bulungi nnyo ebeera wali eri ku Dembe FM kuliko omukulu amanyiddwa nga Eddie Sendi kuliko omukulu amanyiddwa nga Kasuku n'omulala awo ne bagenda maaso okubanga ate bategeeza Lydia Jasmine nti munnange genda maaso obuulire abantu amazima nti emmotoka eyo gwe wagyegulira mu zino ssente zozookola ki zozookola endorsements zoze off now okitegeera mweyaguze emmotoka eyo naye lekerawo okulimba abantu nti yali surprise nti era munnange manager we yakuyiwamu emmotoka bino byonna wali obimanyi kubanga emmotoka gwe akola ki gwe yagyegulira abantu lekera okubanga ate obalimbalimba ne busitante obw'ekisiru ebyo bigambo byabadde ku side eyo wabula nga ate mu buufu bwe bumu omukyalo ono bagenze maaso kubanga ate batutegeeza nti yakomye kubanga yayiwamu kamotoka kyokka wabula ate yasenguse n'ava gy'abadde akasiba mu apartment ey'emitwalo 5 munanga ate nadda mu apartment ey'emitwalo 8 era nga mukadde ke kamu ku birthday kwennyini yagenda maaso kubanga atutegeeza nti agenda mu maaso n'okubanga
kubanga yezimbira ku nyumba aberenga ate munange agwa mu tuluba eri abashiba eba Spice Diana n'abalala abagwa mu tuluba ng'eryo kitegeera bwenjogera wenti mba ntegeeza ku bakyala abayimbi abezimbidde ku biyumba bibbangalo okudda ku mukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi fena gwe tumanyi obulungi ennyo yes omukyala ono jjukira nti ye azze tulaba ku bintu bye naye nga ebiseera ebisinga tubiraba biwedde kakati agali mu nkubo gagamba nti omukyala ono agenda mu maaso okubanga ate azimba apartments ez'obulabo okukamala era nga ziri mu bitundu byebwe bajja jjukira nti ono alina Queen Kama Boat Cruise Company eyo yiye alina Holic Pads alina ebbaala alina ennyumba ye kwegamba alina ebintu bye byaze yekolera ng'omukyala so wagamba nti she's a proud nakyeyombekedde towakana kakati ne apartments zigenda maaso okubanga ate nazo zisimbula okubanga munange zirabibwako essaawa yonna songa onawo tuvuddewo tubadde tukyali awo munange ne zireeta olutalo lw'omukyala amanyiddwa nga Naira Ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Sandy Eddie oba Edward omukulu olwo tumanyi bulungi nnyo akola ku Talk and Talk Show awo ku Dembe FM ng'ali wamu ne bakasuku nga bwe nkunyonyodde wali yes omukyala ono gye buvuddeko awo yagenda maaso n'avaayo n'ategeeza nti agenda ku exposing abayimbi abagezaako okubanga ate basasula ba media personalities basobole okubanga ate munange baplayinga music wawe at the end of the day fe tugambe nti bakabi naye ng'ekintu bagulira kigulirire n'agamba nti tebakuma kubanga basasula ba media personalities ne ba blogger bagenda maaso kubanga ate baba waya akasente babogereko munange erinnya lyabwe lyongere okubanga ate likola ki litutumuka sono Naira Ali n'ategeeza nti agenda kubanga akola ki abasanguza ensonga eyo yakuta ku mukulu amanyiddwa nga Edward Sandy oba muyite Sandy omukulu ono n'avaayo n'agenda maaso okubanga ate ayogera ku mukyala amanyiddwa nga Naira Ali nti otakyalina kyali mu music wabula naye anoonya butaala y'ensonga lwaki yavuddeyo n'ayogera ebintu ebifaananako we biti era bakutuma abayimbi essaawa eno atonoonya Naira Ali kakati essaawa eno abaana be tulinawo be Shiba Spice Diana n'abalala naye nga Naira Ali tali mu ttuluba eryo ensonga eno nno yalumya omukyala amanyiddwa nga Naira Ali era nga naye teyalutumidde mwana yasitukiddewo n'agenda maaso okubanga ate awandika lukula naye ebigambo nga yanukula omwami ono n'amutegeeza nti munange nkwewuunya oli musajja mukulu eyandibadde nga ompabula obanga owabula ffe abali mu industry kubanga oli w'amaanyi mu industry ate munange olina platform naye ate okubanga bino byokola nkwewuunya kubanga kyokola kyakussa muntu wansi okitegeera wandibadde ompita nga taata n'ompabula n'ongamba nti munaye wano wooli kino kyokoze kikyamu naye ate wandibadde tokola ki tonjogerako bw'otyo okwo nno teyakomyawo yagenze mu maaso okubanga agamba nti ye bw'amutunuulira kino bangenda kivunula ntya naye nga nina okubanga nkibavunulira ye yakiwandiise n'agamba nti amujjukiza that story of an old rotten fat that thought it smelled good ekivunula nti amujjukiza olugero lw'ekinyampo ekikadde ekivundu ekirowooza nti kiwunya bulungi naye ng'ate mwana kiba kiwunya bubi omukyalo yamanyiddwa nga Naira Ali bwati yagenze mu maaso okubanga ate ayanukula Sandy eyamutegeezezza nti anoonya butaala kubanga yagwa musically abaana ba Spice Diana bashiba bonna bakola kye bamuyitako eyo yembeera eri mu bayimbi baffe essaawa eno ba lockdown yebatabudde nze naawe naye nga byebyo wabula nga ate nyongera okujjukiza nti munange tewerabira okubanga ate oyitirako ku pijja kipenzipenzi kalinki kali wansi awo enkapinize yesobere nga ate munange werabira ku mubeezi oba wefunira ku mubeezi ate munange n'omusomo gwemba ntaddeyo osobola okubanga ate okuganyulwamu nakuteereddeyo ebintu byoyinza okubanga ate okola okuzza omukwano gw'obujja gwali mu bufumbo gwali mu relationship kyonna kyonna kyolimu ebintu by'okuno bamubere nga ate munange temubimirirako nnyo okitegeera si birungi abamu kumwe munoba olw'obusongasonga obutono ate abamu ensonga ziba nnene naye ate osobola ogenda munaye n'owuliriza ku bigambo ebyo tomanya byandibako kye bikisa mu bulamu bwo yes omukyalo namanyiddwa nga Sasha Brighton Kalungi namukutuusizaako olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okuba nti si lwaggulo naye nga namukutuusaako awo gye buvuddeko oluvannyuma lw'okuba nti omukulu amanyiddwa nga Kisitu Derrick ngono ye chairman wa group ye yali chairman wa group eya tiimu Sasha wano ku social media omwami ono yavaayo n'agenda maaso okubanga ate ye mulugunya ne banne abalala emabega we nga bagamba nti Sasha Brighton akola gwa kubasabiriza pizza kubasaba kino na kiri ate bo ne bayimira wamu naye ate bwe batuuka mu bizibu tayimira wamu nabo bwe batyo ne bagamba nti tukukoye katugendera munange bano bagenda maaso kubanga beyunga ku tiimu Spice Diana Sasha Brighton ate n'avaayo n'agenda maaso kubanga bategeeza oba munjagala oba temunjagala mukole ki mubireke okitegeera kakati nno wenjogera omukyalo ono kigambibwa nti avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate akwata mwana mulenzi oyo Kisitu Derrick n'abeera nga mukuba mu mbuga z'amateeka era nga wenjogera kigambibwa nti ali wali ku poliisi y'e Katwe yes yaggaliddwa dda emabega w'emitayimbwa lwakuba nti yayogedde ebigambo ebyo Sasha Brighton byagamba nti byanjwanjwa ayonoona atya erinnya lye nga bwali
byalionona embera bwetyo bweyimiridde eside eyo okudda ku mukyala amanyiddwa nga Momo 19 story y'omukyala ono fena tugitegera ddala bulungi yajjanga ate munange ekaabya abangi ate nga abalala bagamba nti abaali tebeesaana ye story y'omukyala ono ne wamu n'omwami wamanyiddwa nga Daxx story yalwa nnyo wano mu mawulire nga batugamba nti bakoze ki baawukanye naye nga ate okwawukana kwabwe kwajja emyezi mitono nnyo nga baakava mu mikolo egy'okusibanika kakati olugambo lugenda mu maaso lugamba mpuliriza bulungi ababiri bano baddiŋŋanye era nga omukyala amanyiddwa nga Momo 19 asaze babere nga asonyiwa zaddi addeyo babere nga ate munaye bakwasaganya ensonga zaabwe bulungi nnyo nnyini ddala ge gali ku ground naye babeera tebannaba kubanga baddiŋŋana nja kubanga nnyongera okukakasa nti oli yabadde palapase oba wolokoso naye nga agaliwo sofa geego gagamba nti amazzi gazeemu okubanga gakulukutira gye gaali gakoze ki gye gaali gakulukutidde kyoba olaba bagamba nnyo nti munange gy'ova toyombye gy'otera okudda weewaawo bano ate ebyabwe byagenda wala nnyo ne beerangira ebiwanvu kakati bwe baba baddiŋŋanye neebuuza beetunulako batya naye nga embeera bwekyo bwefaanana eside eyo kantwala omukisa guno okwebaza omukulu amanyiddwa nga Emma bw'ati ageze mu maaso kubanga ate akola lisiti y'ababloga abakyasinze wabula nga ne Fifi Jerenyis Ankabambi yabaddemu mwebale nnyo mwebalire ddala abalungi abaagalwa abakimekinze kubanga mwe muba temulabye Fifi Jerenyis Anka abatalina waagwa mwebale nnyo mwebalire ddala ekitiibwa n'ettendo twongere okubanga ate tubiddiza mungo okuddako ku mukyala amanyiddwa nga Nina Rose omukyalo ono gye buvuddeko awo abadde nga n'entalo ze era tuzimanyi bulungi nnyo ddala sigenda kubanga ate nnyongero zikuttotolera naye jjukira nti omukyalo ono wadde nga byonna byaliwo yasigala nga ali wansi wa record label emanyiddwa nga Black Market Records ngere eyo nannyini yo si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Daddy Andre naye nga ate mu record label eyo yennyini mwe muli omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba wamu n'omukyala amanyiddwa nga Shakira Angela Katatumba Daddy Andre gye yava alyokadde ewa Nina Rose so nga ate Shakira wava ewa Nina Rose kigambibwa nti yeddawa Shakira wadde nga Shakira agamba nti ebyo sibimanyiiko kakati omukyalo ono agamba nti akoye okubanga ate akolera mu toxic environment bw'atyo n'ategeeza nti ayabulidde agali mu nkuba gagamba nti avudde mu eyo record label agenda kubanga ate ekintu akyekwasaganyiza mu ngeri endala yonna katumwagalize obuwanguzi yonna ewapya eyo gy'alaga okudda ku side y'omukyala amanyiddwa nga Rema n'amakulu affe tukimanyi bulungi nti ono mama kali munda ali tumbu ate nga tumbu eriyanga wabula nga ate abasinga obungi bwe nabawa amawulire gano bangamba nti Fifi mu December tugenda kubanga ate tukubanja olubuto lwa Rema n'amakula kakati agakagwawo gagamba nti tagenda kubanga azaala mu December nga mwe musuubira wabula nti ajja kuzaala mu November era nga kigambibwa nti yandizaala ku lunaku lwa anniversary yabwe ya introduction jjukira nti bano bagenda maaso kubanga bakwasaganya emikolo ennaku z'omwezi nga 14 November omwaka gwa 2019 agali mu nkubo gagamba nti okusinziira ku bo kibalaba oba ne skanize kibalaga kirabika nti agenda kuzaalako olwo lunaku wabula wana batasobodde kubanga yazaalako olwo lunaku mbwajja kuzaala mweyo wiiki yennyini wabula nga ffe mu byonna kye tuyinza okubanga tukola kwe kwagaliza omukyalo ono okubeera obulungi n'okusimulukuka obulungi ne bamaama bonna abali wabweru eyo abali mu mbeera omukyalo ono gy'alimu abakyala n'abaami gamba njulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankuluku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe Yes, omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine bweguba muliro yagusuula mu bayembe okuva lwe yavaayo n'abategeeza nti basabiriza buli omu awulira nga agantako tekamuleka kyekimwe era tubadde tuli awo n'omukulu amanyiddwa nga ni n'omukulu ono Gravity Omutujjo yes naye n'avaayo n'agenda mu maaso kubanga ate ategeeza Bobi Wine nti munange president wange nze sikulinako buzibu nkwagala nnyo naye wakola bubi nnyo okubanga ate otuyita abasabirizi ffe tetuli basabirizi nga bw'ogamba nedda wabula ate munange gavumenti gye tulimu yetuletera okubanga tuli basabirizi olw'ensonga nti etunyigiriza nnyo kitegeera naye nga ffe tetwagala kusabiriza tetwagalangako kusabiriza embeera eno gye tulimu yetuletera okubanga ate tulabikanga abasabiriza bw'atyo n'agamba nti ye kabwejjumbira yasituka n'agenda eggulu era nga yaliko kwabo abaali eggulu wabula agamba nti we yatuuka eggulu yaspendinga miliyoni 5 namba nga balinda omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh ku byendya ku by'okusula buli kimu mbu yamalawo miliyoni 5 mu wiiki emu naye agamba nti ze yafuna akakadde kamu n'ekitundu nga byonna
biwedde mu bufunze yagendayo okukolerayo bukolezi Ross kati ate oba ina milioni 5 redde mu nsawo gravi ate wali onoonyayo kye bambi anyways bwategezezza omukulu oyo n'agamba nti ekyokutuyita babbeega tetukyagala kiveeko tetuli babbeega n'ategeeza nti General Salim Saleh ne gavumenti ye bo babeera baagala kutulaba nti nga ffe twerumaluma tweyuzayuza y'ensonga lwaki bateekawo embeera efaananako bwetyo kakati ne lockdown yiiyo baagijjeewo naye ate era ffe still tukyali ku muggalo bambi mukulikeyo mu lockdown abakozi ate nga bano abalala bo bakyali basibe ba DJ bano baani bano abayimbi kwegamba bbe ebyabwe byongedde okuba nga ate biwanvuwa naye katubasabire twogere okuba nga tubateeka mu ssaala songa ate okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe ye omukulu eyakazibwako okubeera muganda w'oli agamba nti nze simala googera amanyiddwa nga Chris Evans Kawesi yes naye avuddeyo nga awera nkolokoto ku nsonga z'ettaka era ng'ono ku nkya ya leero caption nze n'agamba nti byonna mubikole naye mwesonyiwa ettaka tetujja kubaleka kutusaanyaawo nga tulaba nze mpozi mujja kusooka kunzita bw'atyo bwagenze mu maaso okuba nga ate abategeeza wala ba social media in-laws bagenze mu maaso okuba nga ate bareactinga ku post eno ne bamugamba nti oli mutuufu nyonyi ddala tusirikidde bingi naye kikwatagana n'ettaka lyoba lyasonyiwe ne bagattako ne bamugamba nti munange actions are better than words genda mu studio kola oluyimba byonna obubaka buyisa omwo neerekera okuba nga ate otisiza wano ku social media bino byonna byokola bangi babikoze naye ebyo omukulu takyabitya bwe batyo bagenze mu maaso okuba nga ate bamuwabula songa atakuddako esaidi eno olunaku olw'eggulo kwabadde ku kyakyankya kudigida oluvannyuma lw'okuba nti obukadde bubiri bwagudde mu mikono gy'omukulu amanyiddwa nga liri puzzle nga kigambibwa nti buno bwavudde ow'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine yes wabula nga ate kino nakyo kyaddiridde oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo nga bagamba nti Bobi Wine tayamba era tuwadde tuli awo ssente ne zigenda mu maaso okuba nga ate zireetebwa naye nga wenjogera ensimbi ezo zitandise okuba nga ate zitankanyizibwa beebuuza zaavuddewa abalala bagamba nti tezavudde wa Bobi Wine saabala bagamba nti gye zaavudde kakati embeera eri awo yakusika mu ggwanga ngenda kuba nga ate mbikulekerako n'omukulu amanyiddwa nga Bajjo events olabe bwagenda maaso okuba nga yeekalakasiza ku mukulu oluvannyuma lw'okuba nti bo basigadde mu muggalo nsigadde nze Fijiranyizankaga bulijjo hatakumira mpeera bankumira tenakuba nga osubscribinga mukwano genda maaso bire nga te osubscribinga mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba Abbe wasiibyeyo oti akansubire nti oli bulungi waliwo abantu benalina saba sente za liri puzzle kansubire nti bazireese waliwo sente zonna ezazze nga ziriko ekigambo nti kamwokya kuliko ekigambo kamwokya sooka ombuulireko kubanga banja ali mu kunkubira wano ambuuza nti sente zatuuse oba tezaatuuse kati sooka oŋŋambeko brother nga saazirabye muganda wange omuntu aba aweerezanga sente asooke kunkubira mubuulire enamba kwateeka oba yaziweereza beti simanyi kuba buli muntu buli aweereza tumuteekako waliwo sente ba daxx zibaleese daxx nekabako I think zibaleese zaadde miliyoni 2 nazijjeka mwokya eyo be bazireese osooka onoonyereze zabadde miliyoni 2 kuva kamwokya bagambye nti Bobi Wine yazireese ati ebintu byabawo sibitegeera nze nawulidde nti Bobi Wine yaziweereza ate katimbu ate zaavudde kamwokya zaani kuba biri bawandiiseeko Bobi Wine naye Museveni tutuleka ne tukola korona yatta bazadde baabafa oba korona yasse bajjajja baabakafa tuveeko tukole tusoboke oyo okusabiriza bibbala mu bye twegomba bina biri ggulu bimasiikini bisabiriza bimunene sayi munene babanene baawa bali mu kwewola walagi Museveni ne Munnayuganda alaba Bajjo gwe Munnayuganda alaba manyini n'abagoberezi bangi era bwe ndifa muli miisinga nebikaddamu ebinvuma lwakunjagala kuba mbibuulira amazima lino eggwanga lyafuuka byamasiikini nze newunyiza okulaba ebisajja bibbala mu bye tubadde twegomba ebisajja bimunene simanyi binene oba binene byawa simanyi beeta mu munene bizimba kumbe byowola walagi bokawunta masikini balina sale kubalina yekweza naira sente mulisimu gyakubata yagikola Bannayuganda nze babulira amazima omusajja sale musala alina obuzibu producers bipromota ebiyimbi ebisawo ebiganda ebyali biwagidde ku Museveni ebikuba ensaasi bimasikini byonna bino biri ggulu yebasi
linda sale kale Museveni kwate gwango liwe sale musale obali we mukozi kale mukozi tujja muvuma mukozi atwese kwa hiyo wagide ku Museveni ebiko bensasi bimasikini byonna bino biri guru yebasi linda sale kale Museveni kwate gwango liwe sale musale obali we mukozi kale mukozi tujja muvuma mukozi atwese kwa hiyo ategere bizibu generation yafu Museveni humulo ve mu ntebe kwa ngamwe tutategera bizibu abantu bategere bizibu gwanga yesale musale ne mutabanyi wo mukozi mpozi katono obani awo umulala CDF yali CDF mukozi na yategere bizibu gino katumba amana bitegera talina buyinza amama ambabazi wa mugoba mugisha muntu yandi bada bitegera musajja tamanyi kyakola ndo abantu balina okulera batwa ku gate kwa na benda gano bawe gwanga likwasa abantu batano Museveni go bivemu omuntu asubira kufuga gwanga bamita mama ambabazi genocide musale chifu government lisina yali CDF muhozi nekitaba mutabanyi tusobola move moyo na tuwasente kompaka gena mugisha muntu obakano besi yakane bwanga likulemye gowe baso utabuji fenna kwetu luma tuli guru kale basita sibanyi mwana yamana bizimba sibanyi mwana ne mwana sibanyi bawagu ngabe wona wanaji na yali jenna kwe guru ngabantu be wona wanaji